bayina empisa embi Sam & Shower mukyalina olugendo lungi. Amoti yagenda otandika comedy nga mama wuyo omwana ali virgin. Baba yali virgin yali akyabeerewa bamugamba wakwekweyeza lwaki lwayozeza bintu mama wuyo omwana wuyo omwana Shower yayogedde kati golokuba oli mu ssiro obwongo bwo bwa wansi otuuka ekiseera n'ogamba nti Amoti kati oyo mwana otukote n'okola settlement egamba nti nze 90% ku show ya Amoti nze nawandika gundi script Amoti nti esaaza kati buli comedian ali mu Uganda n'oyo omwana buli kimu kyayogera Amoti yakyogera dda. Nekiri kyogambe nti olw'okuba musiru ekyobusiru kimenyewo. Musiru sisobola kukimenyawo ye musiru oyo omwana bw'anaagwa ekigo era tebalina na content. Ate gwe bakola content ki? Wow, yo. Toyinza kera kumacha kugamba Madrat and Chiku they are nothing. Gwani. No, they are something. No, actually, ekyo nange nyizo butaka kusaidia abo neto za gani. Gwani. Madrat and Chiku barandi kukola comedy 210. Osajede. Kati gwe tunabana kufuna kalango ka ku kyalo ntijangu nangireko embuzi yange yafudde. Amoti yatandika okutandika nti ntandise comedy. Nga mama waka akaana ka Shower. Tanna okutandika byakwegadanga n'abasajja. Nga bamukuba n'embooko lwaki olina akalenzi. Obadde wa kati gwe yakava mu kibaya. Oli kuli ogwo. Omanyiira omusajja. Banyize. Tebanyize. Njagala kubuuza ekibuuzo mukama wange. Ebbanga lyo babidde comedy. Njagala ombuulire Sam ne Shower. Waliwo balabyewa mu kuyamba comedian mu press conference. Mu kintu kyonna ekiyamba ba comedian bannaabo. Njagala kunenya omukyalo bose nga muli mu content. Oyo sima Dorin. Dorin wesanya akatali. Wesizanya akatali. Era akantu kano njagala mukatememu. Katambule kokka. Dorin nze Bobby Brown. Ebbanga lyenkulabidde obanga okyakola ku radio ki. Yemmwe bakazi be nali nkyasinza okuwa ekitiibwa. Nakati bawe. Era mbawe ekitiibwa. Naye omwana kukakanyiza nze mu maaso gange. Kati manya mu maaso gange wali nganzi wali abalanga 10. Ngali naye mu kamera nachi. Tuyinza kubira mu kamera kwemula n'eryo bujje. Omwana gozaala. Bemola. Kuba ne mama mukola. Toyina kwemola. Kali zenga ntwana n'eruze kali banga ntwana ko kwemola. Can you imagine? Pozo omukazi alina baana. Simanyi. Era baba yazaala alina kubanga alina omwana yenkana ako kapingu. Ayeshawa si epingu. Njala mukatememu mukamuweereze kintu ekyo kyansanyusa. Olina okubeera n'abasajja abagumidde. Nti essaawa zino otudde ku mukamera ne ba John Segawa. Bamisa Kisemakula. Has access to them. Osegedde. Kyogamba Misa Kisemakula balaba bu video ba John Segawa. Awo ayina kakuwa kati. Kati nze nange nsobola okusaba mu kuboneka njagala ompeeko. Lwansonga kali wakajjawo. Akakutisa amaaso. Kati nkulabire eno wansi w'emmeeza. Toyinza kubeera na mwana asigaza busa mu mpanti. Ani asigaza busa mu mpanti? Ako ka Shower. Kyogamba omwana yayinza okunaaba otukula. I don't know. Tosobola. Omwana akyajengeregeze. Dorin Brown kyoyitawo. Nze omuntu bwemba nze ndi muntu ayogera amazima. Dorin ye mukazi. Kalo kasito omulaba nze obulamu bwange njala nnyo obulamu bwange. Era nze teri mukazi mu bulamu bwange bwe mbadde nenga semukebeza okwebaka naye. Kyobula Allah akyanguumi. Naye kalo kasito anyinza okugaana okwekebeza. Nga ndaba obudde ayinza okwekuba. Kalo kasito ababasazo naga ndi Bobby Brown lero kigwe. Linnyama oli mufumbo. Andi kyegambye toba ne kali nkalezi. Kati kalo kasito ayinza okuga ndi Bobby Brown lero kigwe. Nenda bwobudde obogenda mu pharmacy okugula buli obuntu obwekebeza obukuleta ayinza okwekyanga. Okubirawo omuluma. Omulabba. Kalo kasito mwagala. Njona bali bali wakiri ampe kapeke. Teke. Akwehaga. Aga jiwadde buli omu. Yesiri fan. Ngoli mwagazi we. Aga jiwadde buli omu amwagala mu music. Lwaki ngwa mu kifuba kye bagwa gwamwedde. Eno peke tebagijajanya. Kituufu. Oyagala yakut. Balista buli sawa abera ku TikTok budde kibwa afumba kyagamba yagala kwefula ba Amiri bano olaba ne Amiri atunde emmere
ayina obudde bwaweerezamu emmere wali muleko nga aweereza kyayi muleme kuba abantu balimba kyayi yagaana kati obudde bwafuna kasa omanyi oli omukadde gwanaaza yeebaka nnyo wakukyusa bukyusa kati kasamala omunaza namwambaza pampa ngadda ku kamera naye Balisto n'omuddawa ku bigambo by'omwogerera ate kati nze sirina kyentya mu ggwanga Uganda akyaliwo akyasobola okukunoonya ate Balisa nyinza omukuba ng'ensawo nyinza okikube olwo olubutwe kati kakubulyeko kati kankugamba deno bakabwe benjala okugamba njagala owetereze ogule empale ekutuuka tolina kyoyinza kukola ku Shalom wadde ajja kukuba akunywereko kyayi akulireko emmere buli kimu ogenda komekereza nga tokyalina wakuyita otandike kulwana ate okomekereza ngaogenze mu eruzira. Amina. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's a Monday mbadde nga ntera gikola n'omwami Davicom. Unfortunately Davicom ku Friday tugenda kuba tukomawo mu kooti, tugenda kubeera ku kooti ya Buganda Road. Awo wenyini bagenda okubanga akomawo mu kooti tulabe oba bamuwa bail era nga tugenda kulwana nnyo kulaba nga taddayo. Buli Monday tugikola ne Davicom but unfortunately taliiwo. Ne ngamba why not kanjikole ne Bobby Brown. Bannayuganda mwenna amanya n'eddoboozi nze Bobby Brown asinga okugeza Bebe Cool ne bujinga e Uganda. Yasitudde kamiliyoni ng'amanyi Bebe Cool. Kyemade genda okujja. Wageze n'oyogeranga Bebe Cool kamiliyoni n'abaka omuzindalo n'agamba aliwa Bebe Cool. Mwagala wano. Sina kamiliyoni yekka. Olwo yonna. Zisayingize. Oyinza obba gwe wadde okimanyi nabagambye Bobby Brown yayogedde. Olwo nade njogedde ne Hendrick yawaddewo. N'aŋŋamba mukulu tajja. Kati ze nade njogedde ne Hendrick. Kati olaba naye yakyuse n'akola ati mabigano mulalu. Amiro n'asituka mu katebe. N'asituka mu katebe era gwe muzira gwe yasoose okukwata. Yakutte n'agamba Bebe Cool aliwa. So anyway tuli ku climax. Yes tuli ku climax nabagamba we tukolera. It's one entertainment center buli kyoyagala no weekiri byakuzanyisa by'abaana ze bayita virtual reality games ez'abaana n'abakulu weeziri kuwuga weekuli okw'abaana n'abakulu waliwo water park omwana ng'azanyira mazzi ngeno we yeesuba bwe gamuyiikirako omwana n'anyumirwa kunywa kulya kucakala kudigida pool table byonna weebiri mu kifo kimu okulaba mupiira wano weekiri Monday ebeera pizza Monday tubeerawo nga buy one get one free. Then Rocksatu tubeera ne Sunday tubeera ne live band ebeera wano nga batucakazaamuko silent disco tubeera lunaku lwa kusatu then ne tujja ku Lwokutaano ne tubeera ne pool party abakyala bwerere mu mazzi ekibeera wano Olwokutaano wandiyagadde okujja n'olabawokko so kugamba climax genda bulaya komawo Makindye gaba ebifo bino byonna ebyetooloddewo tewali kisinga Makindye bw'atajjangawo ko n'otuuka ojja kutegeera kye nkugamba. So Bobby Brown oli bulungi tugendagenda mu maaso ne nkugamba nti no abakyanja secondary school basangibwa Mpigi bakugamba essomero liggule osobola okutwala omwana wo n'asoma omwana wo mufunire foundation ennungi bagamba kyanja secondary school awo Mpigi omwami Bobic kutumiddeko nnyo abo bafounder b'essomero eryo omwami Bobic nkutumiddeko nnyo ne nkugamba nti nataba Hayes Jobs Abroad bakugamba nti webali nnyo kubanga batwala abantu ebweru okukola ba mu bino ebyokwekuluntaza naye bakugamba visa ze balina Arab countries tojjango onoonya side endala simanya kina Germany manya abantu bababbye nnyo oli ajja nakugamba nti no ate Canada akugamba wa Hayes Arab countries yokka bujangu omulimu akugamba gino weguli guno n'ogukola mugire muteese basangibwa olubowa egunde namba bosobola okusira bulungi nnyo ne mugera ne mutuuka ne mutwa ne muteesa ate aba Jots Herbal Products bakugamba nti webali nnyo obulamu bwagenda ne bukyuka kati abantu bakozesa nnyo ebintu bya herbal bakugamba aba Jots Herbal Products webali balina ka main secret osala kimu as already ndi byange byonna bito babikolako byonna asaba mala okunnongoosa buli kimu tugira yakiteekamu kyonna kyonna so bakugamba balina ka main secret eri omwami yenna tokkiriza mukyala kunyooma omukyala obeera naye emyaka 5 mu mwaka gw'omukagangano banakugamba bali tomalaako kuki
simunyula kye kivume ekyo bakikozesa abakyala bonna ne baba omalako nasi ekivumo kyafuuka kyakulwanisa eri abakyala ne baba omalako kati so genda ofune ka main secret bakugamba bakola ku prostate cancer enaku zino wamaanyi nnyo yekulidde enkuli mu basajja secret gundi genda bakukoleko prostate cancer so bamukolako olungi bamujanjaba ebizimba mu nabaana babiwonya so bagamba ba jots genda buli kimu bibere nga kitambula bulungi nnyo abo is the way to go tukenagera maaso lunaku lwagundi tulina mu Bobby Brown yabadde MC ku kikonde kya Shakib era yabadde wali mu ntabe buli kimu nga akiraba engumi buli dakiika 2 oya tulaba engumi eri special wabweru ku mulyango gwingira mu holo mu VIP ne VVIP yonna obwedde engumi evuga buli dakiika 2 nga tusooka tuva mu kikonde kya ringi ne tulabako ekiri special simanyi oba yeyabadde entegeka oba bano simanyi tebakimanyi bagoba abantu mu bikonde abali corporate tebeera ntegeka neba ekiva ku vibe vibe ate izatuuka awo mwina ba corporate mba mugoba mu bikonde sorry tugirina ogenda kuba otunnyonnyola n'ekikonde engeri gye wakirabyemu omusajja yakedde ku live awanda agamwani mwagala bamutte yalabye emmotoka naye nga wagiyisa talabawo so tulina mu Shalom ne Deno official batabuse Shalom alangidde Deno official okuwunya akamwa namugamba muno era okuwunya akamwa kyekyalemezi yali alemesezza Luwilight mukomera buli yayogeranga n'omulamuzi nga ekifundu ekimuva mu kamwa ebivumo bino bivaawa andi buli omwana onya waakwata kati eyo story nayo eri awo then tulinawo eya shower Elisadio bagiyita Samyan shower banyivu gye muli naye press conference walabikako naye balangira Amoti yamugamba nze naliwo yes nange press conference zombi naziriko nabalaba naye ndoza anyway sijja kwa submission yange gwe comedian ojja kuweeyo naye ate nze ne yange bajja kulowooza ki so tulinamu eyo banyize bakaaye bagenda ku mukwano mulundi gwa kubiri temwalabiseko ku press conference mulya omwefuula abakabi temukyalina kye mulina era nawulirako lumu nga bakubirako n'essimu abalenzi abo ngowooza olinamu ne bakukulabisa nga n'essente zakujja ku kivubo oli eyakuwola 15,000 no tebandabisa kyali kiteeketeeke lwansonga nga oli nali simanyi bali mu kamera noli yasobola kunkubira before that phone agenda kukubira nina kubira nembadde njagala mweyogere bwoti ne bwoti so nga ku comedian munno olina omuwa gundi kuba nali mwe balina mukazi oba alina ki tewategeera nti akulabisa mu kamera naye nga before dawona bakujja mu kamera yasooka kukubira yasooka nankubira naye ng'ekigendo tokimanyi kati nze ndize muntu wano mu Uganda era buli comedian ali eyo nze muntu ndowooza alina omutima ogwakabimba comedian bannange era kyobulaba nze nina simu ze nakunyeza ba comedian nga 6 nga bagamba Bobby Brown lwaki wagenze ku gundi y'abo baana obeererawo nnyo abantu lwaki so ndowooza tugenda tandika obbogera tutandikiraawo abo abaana ndowooza ekinene nnyo bakamala omwaka gumu n'ekitundu oba 2 mu comedy naye bagala kweteeka ate eri mu bali abasajja ba Amoti oba gye beeraba kibi okwerabayo si kibi okwerabayo naye sooka omuntu akulaba emabbali yakuteekeyo yakutegedde wakati ffe ekitukumi nga nkyayogera naawe ziba mpisa nakumanya ani akusinga naye n'omusajja Misa Kisemakula alina ekigambo kyeyagamba nti omuntu yali akusooseeyo aba wanjawulo nnyo ku ggwe ne bw'olikola emirundi 100 olinga ogamba nono yavumya abayimbi nti baavu anti era obalwapingidde wamu kati statement kagiteeke wamu anti kati bw'okola statement eyo kitegeeza ate wetudda wali n'owolereza oli ate ogenda kuba weekubye nedda mbasa ekubye lwansonga nze nkireetedde mu comedy nze siri musician Eddie Kenzo yamanyi lwaki abyogedde naye nze ndi kuba n'abaana abato bamulidde bufi ensi yamugabanye eti buli omu alina endowooza by the way naye nzinjala okugamba abo abaana Samyan Shower mukyalina olugendo lungi oba lwamaanyi lunene okutuuka Amoti okutuuka Madrat and Chiko lwansonga nti Amoti yagenda otandika comedy nga maama wuyo omwana ali virgin
baba yali virgin yali akyabere waga bamugamba wakwekweyeza lwaki lwayozeza bintu mamba woyo omwana wano washawa huyo omwana shawe yayogedde huyo shawe abalina emyaka emingi alina emyaka nga 23 kyagedde ebiseera Amooti we yakolera comedy kutandika 97 mama huyo yatana bakuva waka toyinza kuyigiriza jjajjawo kulya nnyama so bakususa ggi kyagedde yagenda okutandika okujja kunsinga jjajjawo amanyi basuse ggi jjajjawo amanyi balina okuluma ennyama kati gwe olwokuba oli musiru obwongo bwo bwa wansi otuuka ekiseera n'ogamba nti Amooti kati oyo mwana otukote n'okola statement egamba nti nze 90% ku show ya Amooti nze nawandika gundi script yabyogera nze nakola content kiri applicable bwolaba ekyo kisoboka Amooti nti esaaza kati buli comedian ali mu Uganda n'oyo omwana buli kimu kyayogera Amooti yakyogera dda nekiri kyogambye nti olwokuba musiru ekyobusiru kimenyewo musiru sisobola kukimenyawo ye musiru kuba omuntu omugezi yenna zonna bidde ebbanga ebyaddala njala ombule lunaku ki nali nkuyisizaamu amaaso lunaku ki lwe nali nkusanza awano nengamba n'omutako na buyisi nedda sikirabangako webale nnyo kati kyekyo ekitukiipinze nga tukyali mu bantu tewatuuka ekiseera nobanga kondi takyaliwo naye Bobby Brown nga sikyabalaba naye wayinze mulaba mbuuza eyo kimala okunyongera kuba boyogereddemu abasatu naye kati oyo omwana bw'anaagwa ekigo era tebalina na content ate gwe bakola content ki owaabwe yoyoyo toyinza keera kumakya kugamba Madrat and Chiko they are nothing gwani they are something actually ekyo nange nyinza obutaba kusaidi yaabwe naye toyinza gwani Madrat and Chiko batandika okukola comedy 210 nga Madrat and Chiko duo kati kuba buli omu yali basikalo buli omu batandika okukola comedy Madrat and Chiko 2010 gwe batutte ba kati okubanga essaawa zino brand ekyaliwo Madrat balina obulango manyi wane Uganda ambassador ba products osajede kati gwe tunabana kufuna kalango ka ku kyalo nti jangu nangireko embuzi yange yafudde tebalinayo ate balina bulango ki ba brand ambassador baaki I don't know omanyi jala nnyo mukama wange twogere ebintu bino masibi akwetomba kituufu omanyi lwaki nkubuuza nti gundi ogirimu obeera ogoberera banne kati ngana ng'onombuuza ku banne ne kugamba nti oyo ali bwatyo nalwa nti mbamba following kati Madrat and Chiko ne Amooti tosobola bagerageranya ku obwo bwana bwa weekends nga ne Mariachi gwe tumanyi nga Mariachi asinga comedy essaawa zino ndi Mariachi bamwesigamyeko nnyo teru yali ayimiridde mu Amooti by the way yes lumbulire newe baleta comedy ngeri joking ngerimu Amooti agahawe jajja waffe muleke kati Amooti bali bamutimbyeko ne Mariachi bagamba Amooti versus Mariachi Mariachi show yagigaana ani yali ayagala otabula kwaya osagedde yagigaana nti oba atidde Amooti ekitiibwa n'agamba kati ntandika nti okukola n'Amooti versus Mariachi kuki respect eba tokola ki ejja kati Mariachi asinga Mariachi atandise 2015 asanzeewo Amooti buli komedia yazze asanzeewo Amooti nga bakyamuyita Bugu Wigi webale nnyo ngali Ganda kugambye ekintu kimu Amooti yatandika okutandika nti ntandise comedy nga mama wakaakaana kashawa tannaba okutandika byakwegadanga n'abasajja nga bamukuba n'embooko lwaki olina akalenzi obaddewa kati gwe yakava mu kibaya oli kuli ogwo omanyiire omusajja Madrat and Chiko nyinza okutogera nnyo ku Amooti nnyo nnyo ne Madrat and Chiko mbamanyi yes nnyo actually yegundi yammwe eyo ekitegedde duo nti Madrat and Chiko bafuze okubeera bannamba emu mu duo eyo okuva 2010 bakati they are number 1 edana manu mu duo be basinga ne kuddakaani awo tugeraageranya n'ogamba Bobby Brown ne Nirva Maulana and Rain tugeraageranya tunafuna namba zaawo eyokubiri kuba mukyagirwanira babiri kati waliwo ne bano ba Merhat Tombeto naye nabo bazannya Yosegede ate sibawulyako nga bamanyira abantu webale nnyo aye nabo bagira mu segundi y'emu n'abo abaana yes balina content and balina ekitiibwa yes era wano e Uganda bw'oba oyagala okufuga comedy oba industry ya music
oba ekintu kyolimu nga kibeera mu bantu beera nga omuntu omwekitiibwa buli omu mu naye bwokola bwoti notekayo enkogola nojeregereza nonyooma banyiize tebanyiize. Njagala kubuuza ekibuuzo mukama wange, ebbanga lyo babidde comedy njagala ombuulire Same ne Shawa waliwo balabyewa mu kuyamba comedian mu press conference mu kintu kyonna ekiyamba ba comedian bannaabwe okuyamba nyinza okuba naye nze press conference nali mbaddeko twali ku Masho ground eya Moti bajja bali mu Masho ground eya Moti lwa nsonga Amoti yabateeka mu script ze segedi nze nabalaba nti okwolo nengamba anti kati kyogamba bakakola bakoze jjo nedda bagenda weza emyaka 2 baguma kitundu naye njagala ombule waliwo balabyewa Bobby Brown nalwala tebaliwo tebagira oba bali tebannavumba ate bamaanyi ya top comedians webeyita era bwe bagamba segedi tebakyewa bwewi segedi abo abaana balina akamanyiiro nkugambye tosobola gamba Madrati ekintu kyo kyannumye they are nothing ng'otegeka labonite y'abantu ebibiri but it's bad okuyita omuntu nothing otegese labonite y'abantu bibiri Madrati ne Kiko bateeka Sheraton in year out buli mwaka bateeka Nseko Buseko bateekedde Nseko Buseko emyaka egiwera 5 6 tebasalanga bagenda mu season eno season kije bagenda okukola omwaka guno cause bagenda nga bakula ne outgrowing a woman ne bajja ku Sheraton otegedde comedy wo tannaba na kusala ndowooza Wandegeya bo babeerawa babeera nansana kale katugamira tanasala Lubigi okay kuba comedy store eyo ugundi Alex Mwanje si yagamba nti genda weefule kino ne comedy store n'engeri gye wagamu abaana comedy store eringa omuntu wanaalinya ennyonyi okay omulundi gwo ogusooka n'olinya ennyonyi ekyalo kiyinza okufa webale nnyo kati comedy store buli comedian yenna ajja eno wansi akolera comedy store bw'alinnya kushiwa comedy store bw'ati nebamubayo ebifaananyi n'alabira ku billboard ya Mwanje mabega abagenda kulaga abantu bonna nti nze ndi waki wakabi ninga nona bakulosinga boda engeri gyemugamba nti bakyajja ndowooza ate beetaaga sapooti yammwe mubagumye mu industry kuba ogamba bakaweza mwaka sapooti yaffe muganda waffe si yakuvoola singa mwaze tebandi bavudde ate bandi bebaziza bwebazi mulimu abantu wano e Uganda kyobola nti omuntu aweebwa ekitiibwa abantu e Uganda nga si bakubira masimu kikyotegeeza nga bw'oba omwetaazi tolina mukubira simu wama wange nina press conference onayitayo bo bakubira tebakuba kati just nkwadde example bo bateekayo buteesi mu groups z'abacomedian social media baagala kwefula Muhanji baasuula mu group y'abacomedian kati Muhanji omulaba ye muntu atimba poster ya comedy store n'agiteeka ku gundi ku internet nga era we tomanyi ng'ate kwoli noweerabako n'ogijjayo n'ogitambuza bakakoppa kati bo bakoppa Muhanji balaba amanyi bagalina nga ne Madrati ndi Kiko Maria kyasobola okukwesa naga Bobby muno mujja kujja ku press conference tuliyo bunaku weruti kati gwani Shawa bwana bana kuyuza panty nya mu comedy olwo buno kubaketibwa omo buno kubaketibwa omo bwe bwedemu omo obwesa 25 tunaba kajuza B oba musulu mu comedy gomanyire Madrati and Kiko Madrati they are eri brand bagani tibasiba kuwala jinambizi who are you Madrati bo Madrati ne Kiko babulire kubyambisi na walaji nate Madrati musiramu ati basiru ababana nagane nti buno obwongo buno bulaba ofubanga nnyo kubanga olina obwongo obuzaali so obw'essomero bwe gye bayita IQ common sense obwongo obw'essomero buyamba nnyo mu business tebuyamba mu bantu ate ofubanga nnyo okuba n'obwongo obugatta n'okutoola n'okulowooza kino kyenjogera kingattako kiki oba babyogedde kuba nti nno bitambule bagenda okutuuka ng'erinnya lyabwe liri mu saturation wakawulira ani aboogerako ku be baabogedde kati wakuba nti ate era bwe litambula nga bakunenya genda be comment section zaabwe ku video ze bayogedde oba lwe yabadde abawaana
anti bwe buzibu oyinza okikola osigale mu ggoni ate n'osigala mu lwabubi. Wano waliwo comedian yali efudde owakabi sijja nakwekwekeera bamuyita Kapale yakomyewo bamudipotinze yafunye empapula ezaki mbangambye yafunye akatabo akaki bweru kati mutuuze kati yakomyewo awummulemu addeeyo akakalabye. Kapale omumanyi bulungi? Mumanyi Kapale bagambye bwe nawulidde kati lwaki we wawulidde? Kapale naba nga tali kusanyuka TV, Kapale naba nga tali wuwo, Kapale naba nga tanala nzega atalaze eddalu wabobalaga nga katabatabula na Uganda ate singa mulimu abantu nga bomba manya baba afunye ekintu oyinza kumanya asooka bamuyita Maliyaki owokubiri bamuyita Muhangi owokusatu bamuyita Madrata Ndikiko yes owokuna Amoti owokutaano Tichampamiri true saged owomukaga Salvador be bakomedian baba bali mu sekiti eyo ayinza ofuna milioni 2 n'otamanya nkyazirina n'okero webale nnyo njakola ki byazirina naye Bobby and Niro oba Bobby Brown nze mu dakiika 2 ensi erina okutegeera nti ndi wano true neyanziza bali banyi ogenda kwereka emabega nze nina okakasa ensi saged Kapale obwo obwana buno obusama ndisawa buno obusirusiru niwe bakawadde emmotoka eri gye bujja emmotoka eri nakawa bamuwaddemu kuvugamu ate yako billboard ye naye nga tanasasula nga bonaga nti amunaye mugende muvugemu mukume bulandi yammwe ba mukama waffe wenakawaawo amanyi okugabiramu ba artist emmotoka nina wano sponsor wange wasula moto toyisaawo abalala moto makindye buli wamu tola erinnya siryogedde kituufu kati osobola ogisangireko bulandi oba billboard oba stick emabega Samandi Shower naye nga tisingule kati okwewaana okwo kusuula abantu abazibu kyobola nkugambye Kapale yagezaako lwaki ndese Kapale nti bano abaana balina ekigo kye bagenda okuggwa nga Kapale kye yagwa kitamanyi kya Kapale nti Kapale yatugesera ng'ayogera ku Maliyaki naye nga Maliyaki ali bw'ati yagusala n'atugesera n'aba nga takyalina wanywa amazzi nkola ya Bobby Wine lwa nsonga nti bwe yaleetangako akatijjo teyayogera yakola reply kati be bano abaana n'osigala ng'olwana nakisiikirize webale nnyo be bano abaana bayogere ku Madrata Ndikiko ne boogera ku Amoti naguno gwaka tibannabawogeraku kyokka ng'ate bwe tuba tubaze almost mu wiiki Amoti abeera ne live eziwera ennyo webale nnyo naye wabbo bamanyi bannayogera ku bali abaana bano bagenda bekakanyiza bali babayimusa eno bulandi kyobulaba nti nze nsazewo njogere nyinza n'okuba nze bulandi ambasada Madrata Ndikiko ate nga ndi comedian ate nga nawe oliddiwo kisoboka kati wuliriza naye kisoboka kati mu comedy industry ya Uganda ngenda kigamba okikkiriza oba okigaana Bobby Brown ne Niro tuli bakatikkiro ba comedy mu ddiwo bakatikkiro so si bakabaka mu ddiwo ne Uganda babayita ba Madrata Ndikiko be bakabaka kati mwe mumyuka kyobola nkugambye yinza okubeera bulanda ambasada Madrata Ndikiko yes nti ekiba kituuse ku Madrata Ndikiko ate bana bakyogera nze nsooka okyogerako ate nekyabo bw'oba oyagala okuwulira nti eyagala Madrata Ndikiko mu bbato togenda bafuna Katonda bakugyawo Bobby and Niro batosobola kera ku makya genda wakabaka notasobola kuyitira wakatikkiro ate nga nabako abaana bano nga bagamba beranking ne bagamba era baani Madgundi Samia Shower emabega kaawo bino si bakubira n'essimu ku olwo bino si byakwerankinga njagala obulireyo Joko erese Samandi Shower manyi buli wano comedian yangenda bagamba buli comedian alina Joko yamuleeta tutandikire kwani buli comedian kati okulimba kubi Maliyaki alina trademark ye yeze bawani omukazi omusoga eyo trademark ate era sigojinga dawe kituufu yenze alina engeri naye asooka tajayenze Maliyaki ekigasiya buki bulolo bawani bw'omukyalo omusoga yekka omubwati eyo si trademark figa ekwati etwalibwa ku buko eyo si trademark kituufu Madrata Ndikiko balina gundi yaabwe structure yaabwe yakola yakwejerega bo bennyini their comedy
Bobby Brown anira aina Bebe Cool nani Bebe Cool ne Bujingo ne Bujingo trademark ya Maulana Noini baina soyi kituufu segede kituufu abagundi baina ani Ivan ne munne oluyongono okategedde samandisha bayiche kibalese Tichampamire Mendo aina Museveni ne actually the teacher Dr. Tiamale aina igundi ya muleta omugenzi Tamale Mirundi era yeta Tiamale webale nnyo kati gwe omwana amanyira ba comedian kye kikulese okujjako kwa ye bonga bo bayitawo na kubuukira balinga kovu tukatukwatira tugenda kuvaawo we kovu lusoludisa kuli kikole kigonda kiti nenga tekigudde kati be baana washiya bategedde yinza obutakola press conference balina n'omugwe balabayo ne baga kati katubuukire wano ate bonga bo they are nothing mu comedy ya Uganda ngojeko comedy store wa kubanti bawa mileage tebana performing era kye balengera okubuza njalo omuli wa performing no I don't know sija kugamba kati olaba Bobby Brown onda oyinza okubona video for some time era nze lumuna linkolako ne interview ne Salvador nangamba mu Uganda we have abamanguli abateekeddwa okwogera ku bivulu naddala bya waggulu cause okuba yatandika ebigundi yeyo nalingawo nga nkavaringa but ndoza I've spent like now 2 years nga sikyagenda mu bivulu nga sikyagenda totally mu bivulu unless nga mpulira nkyagala nnyo nga olaba nti wano ndi musajja wa Shakib nade nino bawo n'ogoni kati bonombuza ebivulu byabwe nyinza obutakola ki tebiriyo lwansonga promoter bababola lwaki bayina empisa embi nagambye okwegulumiza kibi leka omuntu akugulumize kera ku makya ogulumize Bobby and Niro ojja kubeera w'amaanyi kati nkubuuza ekibuuzo essaawa zino manyi kati nasazo mombuuza naye bwe nkubuuza singa bakuwa essimu olina kuwira essimu n'agamba banejala ba comedian e Kampala awo nga bana bapeeya 4 bajje wano embaala buli comedian mwa milioni 2.2 osobola okugwira Samandi Shawa nalikoze ka bala mena ne nkola selection of course lwansonga tebali mitwe gy'abantu era Madwata Ndikiko bage bale nyoso wana Uganda unasoka Madwata Ndikiko Maulana and Rain true ononyawo gabe Bobby Brown and Niro meri hati tumbetu true that okategedde true that tosobola kuloza Samandi tebalina kyebalina tebalina comedy abaniriza mu bantu bakola bagenda kubuza musabasa bakola ki soko chimbulire bogamba Museveni wa Mendo nene balina bwe baleetawo nga bakobazanya Kyagulanyi ne ante okubuukira Kyagulanyi yaliwo bamukola dda Museveni bamukola dda togenda kujja kwogeza Bebe Cool olwedde Bobby Brown yamwogeza togenda kwogeza Bujingo kyobola kiri ekyane kyogeza Bujingo tekiwulira ekyayogeza Bujingo nga Bobby Brown olwedde ayogeza Bujingo ate Bobby Brown bulandi togira mu kintu kya munno gwe wegerereze buli muyimbi azze nga ayimba eddoboozi ly'omuyimbi waali era amaliriza atagadde kati abo abaana balina onnoonya ekintu ekyabe kwe beekwata baleme kuvoola abantu kigambo you can give your submission oba noonenya abantu obutajja kukuberyawo nga tovodde nonga naye bacomedian tuli bato tujja lwaki temujja ne mutuwako nera press conference temuliiwo but you cannot ati ngoli kuliko omusiraamu n'omugamba embizi Madwata Ndikiko bali embizi babulire kulya mbizi na Walaji omusajja alina famire omusajja alina omukazi alina bannazala basezaala tonna bana kwagala mukazi oli ate by the way nekirala njala kunenya omukyalo bose nga muli mu content oyesema Dorini wesanya akatali wesiza nya akatali era akantu kano njagala mukatememu katambule kokka Dorini nze Bobby Brown ebbanga lyenkulabidde obanga okyakola ku radio ki yali ku Dembe ebbanga siye ya KFM yali ku Dembe ebbanga lyenakulabira igwe waliwo no Bina Baby waliwo no mukazi omulungi ennyo nnyo yakolanga ne bakasiko yani yali ku billboard ya Life Guard ekibadde kyetaagisa omukyala Ruth Kalibala
Bwe nodda mbadde ndeta abantu bamutegeere kale yemmwe bakazi be nali nkyasinza okuwa ekitiibwa nakati bawe era mbawa ekitiibwa naye omwana kukkakanyiza nze mu maaso gange kati manya mu maaso gange wali ŋŋanzi wali abalanga 10 negundi yakimugamba nga bali mu interview babiri osegedde ani ono meya waffe DJ Jacob Omutuuze ng'ali naye mu kamera n'akimu tuyinza kubeera mu kamera kwemula n'eryo bujje omwana gw'ozaala beemoola kuba ne bamba mukola tolina kwemoola kale nze nga ntula ne Ruth Kalibala nga tutandika okwemoola can you imagine pozi omukazi alina baana simanyi era baba yazaala alina okuba nga alina omwana yenkana ako kapingu ayeshawa si epingu njala mukatememu mukamuweereza ekintu ekyo tekyansanyusa olina okubeera n'abasajja abagumidde nti essaawa zino otudde ku mukamera ne ba John Segawa bamisa Kisemakula osegedde kyogamba misa Kisemakula balaba bu video bwe ba John Segawa awoza alina kakuwa kati nze nange nsobola okusaba mukubo negamba njagala ompeeko lwansonga kali wakajjawo akakutiisa amaaso kati nkulabira eno wansi w'emmeeza toyinza kubeera na mwana asigaza busa mu mpanti ani asigaza obusa mu mpanti ako kasawa kyogamba omwana yayiza okunaaba otukula tosobola omwana akyajengeregeze Doreen Brown toyitawo nze omuntu nze ndi muntu ayogera amazima Doreen ye mukazi mu bakazi nomulaba bamuyita gundi Farida nakazibo abo be bakazi ndowooza ku nsi kuno benkyasinza okumatira abali mu media mbamatira ndi kurasi bange ate ne mbawa ekitiibwa ne mbatiisa amaaso ekyoyogera kituufu kati essaawa zino nga gundi bano bawininwaji bala nekwemoola nabo bobwana gwe ddoli lino limu lirimu yabanva nnungi bagundi bano balina okwogera nabo ba Rachel Magoola abasajja balina okwogera nabo abamanyi lijja muntu kusanga nagamba mbadde nsaba kubuuza naye kati essaawa zino ddoli ngenda kusanga nkole bwenti ekyo manyi kyekitegeeza tokikolanga wadde kale ekisibwa kyakuweddemu naye ekyo tokimukola anti muwe ekifaananyi nti yakola kibi nnyo yatyoboola Obuganda kitegeeza osanga omuntu gobadde tosaba nomugawayo kiri kitya ekyo kibi kitegeeza ndi mu sayizi y'emu nze ddoli ninkubuulira amazima ekyo ekintu kikyuseemu nga tekinnafa gulabanga peegi ze zitambula naye ekitiibwa eno emabbali okitta fine ofuna views ofuna sima following ofuna akasente ku YouTube naye ekifaananyi kyo posi nga tolina baana ng'oli mugumba toyitawo naye bw'oba olina omwana kuba kati bw'oba olina omwana manyi wetambula mu kiraasi ey'okusomesa abaana mu masomero agaki agebbeeyi omwana ategeera kati ng'omwana gw'ozadde ayita akapingu kuno butomu and jerry kana akamese kati olaba ye yamuwa omukisa ani yawa omukisa Doreen omwana namukaki ekyo kyaba kyeyabadde abagamba bombi ani yawa munno omukisa Doreen yawali omwana omukisa yes okumukwata mu bisambi yamukwatako mu bisambi kati ekyo kitwala nti amukwata mu bisambi toyinza keera ku makya n'ogamba omukazi lwaki oli akwesindikizaako amanyi ebyo bye bullshit Doreen ng'olina figoli mukwano gwa Jacob Omutuuze omanyi lwaki nze vidiyo ebyo mbiraba ne nnyiiga Doreen otambulidde mu sekita y'abasajja ab'amaanyi kuba Doreen si mukazi mubi mulungi nnyo mukazi ayimiridde omukazi alina amagulu otambulidde mu sekita y'abasajja abali bakwebaseeko abaddala omanyiyo ne bwe basimanyiiyo Doreen ekifaananyi kyatambuliddemu omusajja wo wamanyi ogamba abasajja olinga ogamba kyogambye amugyako embuzi gwalina ebyo byadde ate byembuzi ng'olaba nese n'okwemoola n'obuna obwana obwo tokitegeeza ku kyalo yemulangalira n'abalalu omanyi omukazi ekintu kyakola mu bukulu kyekintu kyakola mu buto kati gwe Doreen yegwe yalwanyanga abaana ku luuzi buno obwana obwakayiga okugira obwakamera amanyi naye kati Doreen tiyabadde ku topic anti nedda lwaki mulese Doreen nti yemola n'akaana akatalina mpisa akaana akamanyiira akaana agenda okukeera ku makya kakwate vidiyo nga osazeewo okebakeko kaka kasensi nti kakwebaseeko gwe Doreen nze nkubuulira
ojja gamba nagamba obadde olino olunaku lwolikera ku makya n'ogamba akaana kano naniko kakola bwoti kabeere eri kagenda kwogera ogenda kera ku makya okatwala mu kooti kagenda kwogera n'ebitaliiyo bakasobola okuteekawo ekigambo ate tolina kyogenda tukakasa ffe mubadde mwemwera mu kamera kati ebiri ebweru wa kamera wekana bitugamba tujja bikakasa oba bituufu basi bituufu ffe tujja kukiriza lwansonga wadde beera ng'omuntu yasomako naawe doli tobanga musiru kati bashawa tubaleke the thing is shawa yabadde mwakoze ensobi bambi butababeerya ku press conference yabo but bakubirani kati nze saaliyo naye kati nze musekita gy'olimu bwe boyina abantu boyagala nze nalina okwanjula ne buli komere namutwalira kaadi yes nakulaba nesahanga omutwali nalina okwanjula naye wane gwowadde ekitiibwa mulimu bakulu baffe mu industry eno nga si bakuyisa kuteeka kwalo genda wali noonya Madrati wali mugambe mukama wange abo abasajja bali easy mbadde njala nalaba nokulaba ku show ya Amoti nga balina abantu basitukidde nagenda namugamba mukama wange bali nsaba ogenda obeerewo ojja obeerewo biki Madrati ne Kiko twali ne zi concert era tuze tuteeka concert Madrati ne Kiko njala kubulye baatukolerako concert nga twakatandika nga bulaba abaana abo babakolera concert yaffe yasooka mulamu baffe Madrati ne Kiko baatukolera concert ezize ziddako zigenza okujja nga Madrati ne Kiko bali busy waliwo ebimu baleeranga mu Yona mu America bakuba era ne tiketi batuguliranga bobibole tugenda kujja kugundi ne mukwate emitwalo 5 oba kakadde nga Madrati ne Kiko tugenda kusobola kujja tetuliiwo bwezi tukyajjanga Amoti ajjanga ku show zaffe naye temukera nkona mwisawo mu tatukolera ku press conference naye tumanyi tebabeera busy ate nga tubagamba naye tujjanga Amoti lwansonga Amoti yatwongerako ffe tetwongera ku Amoti tetwongera ku Madrati and Kiko Amoti byonna abikoze gwe buli kimu kyolaba kino batweyambudde oba osese oba oyogezaani Amoti yasooka okwogeza abantu wano e Uganda tewali kintu kyetukola Amoti kyatakolangako oba nze natandikire wakyanjukira Saidi Mira nga buli omu abeera kuddayo byeso okulaba Saidi Mira nze natandika okulaba Amoti 98 oyinza obutakikiriza omukolomu naawe nina emyaka 4 ndi wa 95 nina emyaka 97 nalabako basudde ne Kasozi nga Kasozi ayimba oluyimba lwa Dunia Wera enakivubu nagenda ne mama wange yali muzinyi wa maganda bannandujja era oli ajja kwebuuza nagendayo ntya era eyo sho bannandujja yaliko ne Kawooya oyo oluuto lunene mama wange yali simanyi mama wange yali muzinyi w'amazina mugamba nagamba omwana tugende ku sho nogera baka stage kati abasajja nabalabako kale kyenda musanvu egoza nalina emyaka emeka nali myaka nga 10 basitegeera kale kyenda mu 8 nalabako omusajja Amoti nga bakola 10 boogeza Sebaana ayogeza Queen w'Ebungereza kati gwogenda kola kyamuli kye batakoze beeyambule bambadde obusikaati bambadde gomesi beekubye pawuda bakoze ne mulimu kuddamu bali bye baakola era Amoti lwakuba nti nga eno Uganda nga bw'ogimanyi nti tetuba na ssente naye saa zino singa Amoti yawummula dda tugenda gula buguzi butabo kukopa bukopi naye lwakwanga mu Uganda omuntu akola mpaka kuwulira bubi mpaka kufa ofira ku mulimu nga balubu ofira ku mulimu nga balubu naye Amoti singa yawummula dda kwata eri kyetukola wano Amoti kyatakolangako tekiriyo toyinza kera ku makya gwe kaana gwe katana kuyiga kwesangula omanyire Amoti ndi munyiivu nnyo olwokuba buyina show yabwe kulabu entanga 8 ogwokutaano sima tugende tukole sima tegenda nakola kuba tebwetonze ajja kukola enaakola ogiraba enaakola sigenda nko mu show yaabwe naye nga bagamba ejja kukola nga tuva ku sekita y'abakomediani Bobby Brown ne Nilo tubagamba twagala kukwata bamawulana ne Rain tubalage nti tebasobola comedy Uganda ye batu gye twagala njagala batu mawulana ne Rain niwe munesigama ku Madrati and Kiko mwina kuyita ba Bobby and Nilo nagaye fiba katikiro mwe mwagala bo baagala bali tebalina omanyi andi nga tebalina kutuuka eri nga tebanayita wano nalabye Tyson Fury ekikonde kye kiwedde myaka 10 asaba Anthony Joshua bato
naye kuluna nalabika yagimuwadde naye yamuwadde obukwakulizo bubiri andi yamugambye nze ndi boss yamugambye nze mukama ondirandirodi jangu kubula terms and conditions yamugambye gwe bojja nazo gwe jangu onsabe ongambe njagala kino na kino nerowooze I'm the boss I'm your boss kati Maula ne Rain gwe baba uli amulaba madrata ndi chiko soko osayira ini abakatikiro tobuuka mitendera ogende ku Bulange sebo ingire wings paka wakapaka atoyise wampita Mayiga oyagala kumanyira Buganda oyagala kumanyira comedy gwe kati Maula ne Rain bakwa bosi jabagira kaina buli bupingu Maula ne Rain twagira wamu 2015 kati Maula ne Rain ngo jeko joko yawe yokusoyisoyi tebalina joko mbulira yendala Maula ne Rain chaba wa marriage music bauna karantini sema idi master semanya bichi karantini ya breaking out music yenja muwe chitiwa musically but ayine doboza ayimba andi jeva ngame nti music alingena muwe chitiwa naye mu comedy bwana aba ayagala comedy edachikaga ana nani stop first half edachikaga abiri leta ndete tugina beranga Arsenal na Mani so ne kuwa dakika na mwetane zisoka ne kutegulia mwana mwetane zisembayo Mani wetu kwekulase kati nawe zenguli nyinzo kuwa dakika zisoka no nsine kubenizira no kuyobera kule isoyi ezo gundi zote site tuzagale ze nyimba zo comedy kuba Maula ne Rain oboga bisawa zino gwengu yimiridde wali era ntaka loddayo owe obudde ku YouTube content wa Bobby and Nilo no Maula ne Rain omaloga ndi Maula ne Rain bamwe dakika 10 ate muri kuyimba bagenda kuwache gwanga omaloga ambe naye kuno bwana ye baboy tuyina content ate pe tukola byakuwe mula fe twogera ku kintu omuntu tuiza n'okwogera ku gwe nga wasoze n'omukazi ne tukyogerako nolabanga fa abakoze eki ababaddeyo tulinga amani basulira kafeero tuyimba ku kintu twogera ku kintu ekiriwo tetubukira kya social media era singa comedy show ebadde osinga buli omagenda kwogera ku Shakibu nani na Balista comedy store era tugenda tuka kuroxa tujabira abajabikola tetubukira social media era njagala mulinga fefe busi njagala ddeyo ku fe twatandika 2015 okuva ku 2015 ku YouTube dayo wansi paka wane saa zino kuba yalula bye ekiri mawuli ku social media twakyogerako nga 16 tugenda kubeera mu gundi hip hop kontiko tugenda kubeera ku cricket oval nga tulina omusajja fefe busi agenda kuba concert ye yokubiri yetugenda okubanga tulimu eri yalina lubaale kati then tugenda ku hip hop kontiko tugenda kubeera ku cricket oval mujje tubeereyo fenna ate nga 29 Karoka Sita tugenda kubeera ku Serena Hotel simanyi lwaki nyaka kazaako ndi musajja mufumbo ekituufu njagala nnyo Karoka Sita Karoka Sita ye kati lindako bw'obadde tosobola kugamba tumanyi wakyagala nnyo omukazi otadde mutoli mukazi mukyala anti bantu bakiraba bubi Karoka Sita omulaba okibaleetedde okiraba obubi Karoka Sita omulaba nze obulamu bwange njagala nnyo obulamu bwange era nze teri mukazi mu bulamu bwange bwe mbadde nenga semukebeza okwebaka naye kyobula Allah akyanguumi naye Karoka Sita ayinza okugaana okwekebeza nga ndaba obudde ayinza okwekuba Karoka Sita baba asaze onaga nti Bobby Brown lero kigwe linnyama oli mufumbo anti kyegambye toba ne kali nkalezi kati Karoka Sita ayinza oga nti Bobby Brown lero kigwe nenda bwobudde obogenda mu pharmacy okugula buli obuntu obwokwekebeza oba ayinza okwekyanga okubirawo omuluma omulabba Karoka Sita mwagala nje nabadde naye olunaku lwonna yadde era njagala omuntu aleko ate Karoka Sita njagala omugambe nti mu kivulu kya Balista Timon nalanga shoyi gundi nabadde ne apple era yakwebazizza nnyo ne Karo namugambye era ndoza bali ku YouTube yange mwalabye gundi auditions nazitadde yabadde akola auditions nati wakampereza ng'ongamba onjogerako kati enkyasi lwakubiri either ku lwokubiri oba ku lwokusatu ngenda kuba naye ngenda kakwata akakuweereze nkugamba omukyala wuno mugambe lwaki tonkubira kubuza essimu nenzija we muli kale ngenda kukubira lwaki ompereza ku nsi wali oŋŋambye kati bonsobedde oŋŋambye lwaki tewakusakwatikakuweereza kati bwoba olina kati badde nsazeewo kuno wembera naye nkakwata kati wagala kubeera wolayivu mugambi Karo
waliwo comedian asinga okwagala ate ng'akola n'obwa MC nze nalanga sheeyo oya Karo kuva ya Shakibu yatandika paka uyawedde tewali n'omu aŋŋambye ekituufu kata bakugobere ku muzinda era olwo ne yambuuziza Karo yakuwadde ssente ne mbagamba nedda nedda kyangu nnyo Karo Kasiita ekyakulokubiri wakula okusatu weza enaku ebbiri ngenda kubeera waali kale wakiri ampe kapeeke akwehaaga aga agiwadde buli omu esiri faani ng'oli mwagazi bwe aga agiwadde buli omu amwagala mu music lwaki nga mu kifuba kye baagwagwamu edda eno peeke tebagijajanya kituufu oyagala yakutama wonna wabayagala ne ku mumwa usigaze ey'okutama ne mukyenyi bagenda kwogera ekintu bagenda kugamba waliwo ng'ombe egamba eyogera ngewane ng'evuma bengenda ga oyo malaya nkuba nagera eddoboozi olimanyire mulimu ekamweka olimanyire eddoboozi anakakola bwe Karo Kasiita nyinza okuba left and right ate okola naye Karo Kasiita kale Karo Kasiita nompa bubi buddi ne manager ayinza obutakulabako byamulemya kola si mulemya kola gwe manyi laavu gye nnina gwe kudanga awenyera si kuwenyera kati Karo Kasiita nyinza omuwa laavu nalugesera olaba bwe basooka tuyagala vambulire niweza kubeza kikunta nga buli weekyusa bwekyusa kati ekikunta ekyo kiraba kati kitwalire ngenda bakikunta Karo Kasiita bamanager amukubira essimu akyuke bukyusa gwe mu kafuba kange nawe tayagala vaawo nga 24 tugenda kubeera ku Serena mwezi kujja tugenda okubeera tubeeyo fena bambi nze ngitwala nga maiden concert ye ogyeko yakola fame n'atuwamuko then najja kuuma showground n'atuwamuko kati eno nze ngibalanga concert ye esookera ddala nga ziri ebbiri nze nzitadde ebbali so tubeerewo fenna 29 tusooka wa ffefe 16 then nga 29 ne tukkirire wa Karo bakyeyagala abava ne balangira ne bagamba ekyali kinnuma baluka ne baawukana mwe mwali eno nga mufuuyirira bugalo buti baawukane omanyi waliwo omuntu gwoyagala nga takyamenti omwagala naye nga wabeera naye tomwagala ng'omwagala lwakuba ndi mukyaliwo naye nga muli towulira fefe busi kyaliwange naye nga bagamba londako wano bagamba olaba akayimba ke bayimbawo saaka wanabudde nga mpulira ennaku ku mutima ekyo kyoli anyway gwe ekikonde kya Shakibu Barrister Timo mu seconds 3 yabadde ku nakola ku TikTok era kweri nga mbagamba bw'alisuka round ey'okubiri ngenda va mu comedy ne round ya mtu ya Jesus ne seconds Barrister Timo nze namukima ku airport nze mwansanga ku round yawo ndi kuba nali ngenda ne Shakibu mu training naye nze by then nali boxer na sinayingira music kuba tate waffe champion yali basajja abakuba ebikonde mu gy'ekinaana kati ebikonde biri mu luggi ewaka kati nze nsobola okutegeera omuntu atonoza fiya yayingira ekintu for fun natuuka ekiseera naba nga ayagala kiggwe bugwe ng'awulya kimusimbye nga alimu kafiya kajja nga banakuba embooko n'oguba nonga kati bakuba ziggweyo kati Barrister Timo olunaku yalinnya ku butaka bwa Uganda yasangawo yafuna fiya nze namutunuulira emirundi gyonna gye tuzinga wanze mbadde mu press conference zaabwe zonna namutunuulira enjogera ye ensenka y'ebigambo fiya ne press conference yasembyeyo ku universal we twabadde yagamba ne banaaba nkubye naye just nti nina ekintu kyentadde mu industry y'ebikonde oba mu Uganda ono kwakutandisa kwegumya webale nnyo yakimanya kati ye yetandise ebikonde ebyo nga abitandise ekijja kijje baba birabye okuta speed kati nga ekijja kijje nga any slight mistake yo naina bwafuna punch ey'amaanyi ne bwemitako bisi nawulira buliza empewo agenda gwalime butadda era bwe kyabadde nti omusajja yawubye kati yamukwasizaawo ku ttama okimanyi Barrister Timo yagenza ogwanga n'akadde kakubye ebyaddala mutima kiwadde birowoozo panchi yagenza omukwata bwe ndi emukwata nga n'akadde kavuga naga teyakawulidde oba abantu tebakawulidde oba abantu bakawulidde naye yagudde awo
ne bwogwanga kati kawe kageze kiyanga bunafuna penalty ngida kikaziweddeyo firimbi temala kutegira teggwa bamala kuba penalty ya bamala kuba penalty stove kati ibalisa timu yagwide mu sound ya kadi adiringerere abantu balekana kati abamanye tukonda kati twakawulidde ayina kubanga ne yakawulidde nina gamba ono sivaawo yakyagambye mu kochi wacho yakigambye yemukatuwa amubuuzo waayo bagenda kuba gwe eyo ringo giraba nene naye enfunda ate ezo gilavu ziraba zirwaza gilavu ze buli kuba ku mutwe kutoolako ku bwongo nekwongeramu akakusiriwaza era kyovula amajority esinga babokisa nga talina feeding bulungi atambula alimukana zakedi goza lwaki eyo gilavu zete emisuwa gino kati omusajja mutuufu yagaye bamukubye wano nawulira nalaba abazungu be basingawo eyo gilavu zise bugirabanga igunda neyembi naye kiki mwade mugezaako okukola nga mulangirira gundi ngajja Shakibu ekintu kyonna ojja kwetegereza ebikonde byonna mu nsi yonna omuntu akyadde bamuwa nnyo mileage vibe ey'amaanyi manya omuntu ali ewaka ya kyemwakoze newegiba mipiira era bulaba Arsenal baba bayingira bamaniyo bagira omuliro okyegedde wewaka n'ensi etegesa World Cup bebe egenda zanya eba yanjawulo nnyo ku nsi ezikyaddemu eyensi Mayweather bwe yali azanya paki yawo era paki yawo yasooka okuyingira lingi Mayweather yajja last era walaba evibe gye bamu kati omuntu yenna eyadde ngaffe ba MOC abamanyi ekintu kino tambula twali tulina okuwa Shakibu vibe ninga mujimuwa kwani omusajja yatuse nagamba oba nzireyo nemena kuyingira lingi ekyasinza omuluma mwe muyita sekadamu ate balisa timu omutonzi wakyayi ono manyi kibaita omanyi anti oliriza akimanyi omanyi meaning ya balista yes njimanyi be bakola coffee kati yaiteako trademark erinnya lye Timo kati yaiteako omutabuzi wa chai Timo alwaki kimugira mwe kumuyita sekadaama anti kati ekyo yali tagenda mu bwakadaama yali asigale mu bwa chai wa chai yamuvaamu balisa chai yamuvaamu emisolo mingi yagenda ne bamuwa omulimu waliwo omukadde gwanaaza kyovula sekadaama oyagala mazima oba oyagala just kunyumya bunyumya nyinyonnyola nti nkyovula nkuyise onyinyonnyola balisa timu yafumba chai ndowooza omwaka gumu Dubai emisolo mingi chai tali ku mutindo gw'ab'e Dubai ate juze yatugambye yafunye certificate mukiza n'okusomesa abantu yakagifuna tanaweza na myezi kye nkugambye mabegako nti waliwo omuntu afuna ekintu n'otawulira nti bagambye yagitulaga newe yali kusanyuka n'agambye yajja ne yeewaana n'agamba kati ani ampunyamu waliwo gaayi bamuyita Patrick ali ku Nassau yakyasinze okukola fojali tokikola ezikyasinze mu nsi Uganda tukikola Bobby Brown tokikola kati balista abakubanga yafuna certificate eyo yandibadde agyetimba nga necklace okulaga ensi nti nze gyenva naye yagenda okutuuka ku butaka nga oli yagambye abannasi ensi nno giraga kikyengola balista buli ssaawa abeera ku TikTok obudde ki bwafumba kyayi kyagamba yagala kwefula ba Amiri bano olaba ne Amiri atunda emmere alina obudde bwaweerezamu emmere wali mulabeko nga aweereza kyayi mulabe kuba abantu balimba kyayi yagaana kati obudde bwafuna omanyi oli omukadde gwanaaza yeebaka nnyo wakukyusa bukyusa kati kasamala omuntu azana mwambaza pampa ngadda ku kamera naye balista n'omuddawa ku bigabo by'omwogerera ate kati nze sirina kinta mu ggwanga Uganda akyaliwo akyasobola okunoonya ate balista nyinza omukuba ng'ensawo nyinza okikube olwo olubutwe kati kankubulyeko ne kino wano mu industry ya comedy wano teri comedian ayinza kunkuba mbikonde
yasi kati abasinga bawa ekitiibwa naye teri ayinza kunguba lwansonga ekisooka ndi boxer ekyokubiri nze muntu agamba nti ngenda kuyitawo nempitawo lwakuba nti kati ffe nga ffe twakakkana ne tukakanya engundi zaffe ne tugamba owaaye eno ensisi yakuteekako maanyi ojja kuba omuntu ekikondo kisasulire millions and millions money ojja kuba omuntu ekikondo obeere luzira bizinesi ye bw'okimanyi waliwo omuntu agamba naye Bobby Brown ne bwaninnya bulinnya ku ngatto njagala mumusiraani kati ffe tutambula tukola tuti twekunizanga mu kiragwa kapa ekyo kyenkugambye naye wekizinga tekyali ekyo obwo obwana obulaba singa nabukubye edda obwo busamandi shawa kaliyo ne mu bikondo bya balista nali nsoloka wala nekakuba empi wano mu comedy baina ne babawunsa basatu ani babawunsa sami kati okyasola muzigo ne radio da kubanja olise babawunsa ati bye byenkugambye kwewanika kati balista timo tasobola kunnoonya lwansonga ne banyimira buyimirizi mu maaso agamba tama gayinza okukankana inzo mu bapanchi sitandi yalabya abazungu yali ayinza laba kizikiza okumala ennaku ezi nga amaaso tegalaba kati tugendeka ku kikonde kyabadde kitya ebikonde ebyo kila basi ebikonde ebyo okusinziira ku binga ebyabadde nteeka yabadde nnungi nekyala Shakibu yagadde okulwanirira ekitiibwa kye Rickman kyakola ki kyeyasuula era kibulaba nti yakitaddemu nnyo amaanyi mangi ne training ey'amaanyi in that Rickman asobole okuba nga yeteekateeka kuba gwe kyonna kyonna kyekiri Shakibu tageti ye ne aimu yayagala kuddamu kuzanya Rickman naye Ssentongo yamusabye Ssentongo amwagala obo bonna boogi abo abasajja bagala kudda buze mu bantu baagwa Ssentongo tebalina kye bagamba ggwanga naye wamulabye yaze mutupale twe nagamba kati Ssentongo semanyi namumanyi yaliko bba wa Bad Black sebamanyi nze Ssentongo sagala bamanya lwansonga tebakyalina kye bagamba ggwanga omaze emyaka 10 toyimu bantu oyagala kubuukira gaali etambudde omwana ekoledde lwaki ayagala Ssentongo muzanyi wa bikonde abasajja nabo batulimba bulimbi bakyasibye ku ggwanga ebintu bigenda mu maaso bagatuuza mabega Ssentongo marriage yali agifuna ku Bad Black asagedde ayagala kufuna kintu kya kale Rickman kye kyamulese mu bikonde yadde ayagala kulaba muzannyi we afunye azemu atereezezzaamu nti rematch wegira nti kati ate era nga tuzze mu bya reality Shakibu mulungi mu bikonde waliwo kye tuyita lucky punch eyo gimanyi anti olira mu bikonde waliwo kye tuyita lucky punch era kyokola omuzanyi w'ebikonde yenna tazanyira ku muntu afunyiza kikonde akukubirawo anytime yonna osobola okuba lucky punch kati Shakibu kyataabuuka yalowooza bye bino byakuba oli gundi oli yali akola ku TV yani Kazoola kumbe Rickman akolamu kati Rickman mu kuwuba bwati lucky punch neekwata yagenda okulaba nga omusajja alumya amannyo yali alina okwongerako naye nga Rickman teyeewa nti yakuba Shakibu ebya reality bino ebya ddala yakuba lucky punch ate yo girave eruma wekwatirako bweti boy batoli steady kati jukira Rickman muwanvu yakuba Shakibu left hook nemukwatira nga lemu distance obala nti omusajja nenabo punch nemukwata akukwata nakunonyeza ku balance nga kunywezezza kati Rickman yakubira wala naye kale awo wenatiridde gundi Shadil yadi nakasajja nga kawanvu nga kagala mu kipinga distance ninga ine Shadil Musa zamukwatamu era kyabula bwe zamukwata nga akwata it's a professional boxer achimanyi awona pakati ate Shadil Musa yakuba ebikondo bya business of course era yabadde wano mu Uganda teri akuba bikonde biruma nga musajja oyo yali naye wano gundi kugonye gole machide gundi wabadde akolera Shakibu wabadde akolera kuba mwanyinza awe nakulira ntwali naye awo najja namugamba namukwata mu kokola woti bikibijine
nga ineza speed za yes nengamba awo we yamusabira bafuneyo match n'oyo guy naye yali tagenda kuzannya kyovula banti kiri muzanyi wa bikonda awa muzanyi mulala chance ali Rickman yewana kati sokoleke ebikonde emabbali no nga byasuse nekiresi y'omusajja mwatutte yake y'omu America yes jagisigaza musajja oyo just ebiseera ebisinga tukola nnyo ebintu nga tubaga gye twakulira kati abasajja be bafuna ssente nga gye bakulira mu mbeera eno ey'okuba nti batambula basaamirira so America yabadde amanyaze mu kintu kiri corporate ebikonde wabwe si bwebiri Guy bwe yalwanye naye omuyindi yajja n'akuba omukazi gwe yali atudde n'omu America akamu ako kaba kamanyiiro ayinza oba yali amugamba mbadde nsaba osemberere kompyuta wo kuki lwaki okigamba omusajja sebo Bobby Brown njala tubeere realistic ntudde ne mukyala wange atudde wano emmeeza nga ziri bweti lwaki muba tobonona banneetulidde beni nabo lwaki tujja n'ogamba nze towaaye mbadde mbasaba mpite okoze nenjogera ne mukyala lwaki akamuka kuba mukyala wange nandi tolina kulwana olina gamba bugambe sebo ekola nsobi kati ekireetera omuntu okulwana gwogamba ekintu kyakuzeemu ekyo badde okimanyi nsobola okujja nekugamba naye muganda wange kyokola kya busiru kyokola kya busiru obadde ogamba ki era bwe kyali kati ekyo kikuleetera omuntu okulwana kyobola kugambye nti bakulira awantu kati bamanyi kikiba kiddako naye ngaokulwana okwali kw'abagagga tekwali kw'abayaayi naye eŋŋumi bombi zakwata era beekubira bannayuganda abali eyo ono omumwa gwayulisa Omumerika omuyindi wano ne wayulisa era bannayuganda abali eyo mwena temuganda ebikondo bya Shakibu mwawaddemu abayaayi ne beekuba bali bagagga buli buwumira bumbi obwalwanaganye balwana bya mukazi kati bano abajja okutaasa awo manyi abayaayi tibagala nnyo muneeyo gononese baali bagala kutwala nekiresi yagenda salaba vidiyo ngenda gibateerayo omwana yagikola ati owokubiri nagi sipiidi kwe bakikolera nga oba toli tulabye vidiyo tosobola kitegera kuba ate kati nkwewunya n'okwewunya ogamba mbuno teyagenda nga mu vidiyo wali oyimiridde wano kanale nga wali otunuulidde mu America nani sobola agenda mu kamera era nali nzimba mbali bwenti wajja n'obuuza kamera zaali nnyingi ng'oyimiridde awo baagikutwalira mu maaso salaba naye nga byali byabagagga embeera yo nga yo tujja gyetondera naye ng'ekikondo kyabadde fine kati ate ebweru naye eŋŋumi n'enyoka omulyango kyali kirina okubeerawo lwa nsonga mwalimu abeezalwa bangi naddala abavubuka manyi buli bolikola omukolo kuliko abavubuka ekyo kisuubiri abavubuka abeezalwa bangi waliwo naddala ffe abakola vidiyo zino osobola okwogera ekintu nga avoola omuntu nakiteeka ku mutima n'akusanga ku eventi emu n'agamba abasajja omusajja oyo anzivoola mumuweemu nze gwe nalabye gwe baatuuziza obufoofofo Shira Price yatuula obufoofofo ojjukira ono omwana yavuddeyo n'agamba nti Shira Price amufunira abatonde bamukuba anti yajja nga yalina eggaali y'abaana 5 nga babwayite mabega wa Shira yaddamu otereera wuuyo agenze Mama Shadia ye Mama Shadia oyo omurasita ayambala gundi ono alina ebbala namulaba anti kati wetwagambye Shira yinza okuba yamufunira abamukubamu ku bugabi olwalabye omuwala Shira teyazzeemu kutereera adduse wa Kamiiri agambye Scorpion Shabampaye abantu 3 bankuume twagenze okola kati no feno tugwe twabadde kuba nze nabadde ne bahomi bangawe nabadde nga ninawo abantu ndoza nga 10 ate nga bonna babokisa ate nga bugundi kati nga tutuddawo ne mbagamba mutusooke mutunulire embeera ya Shira tusooka tuva ku kikoone ntandika ogitambulizaako n'adduka n'agenda ne bamuwa abantu 3 ne bajja ne beetegereza ono baali nabo badde ne bagamba baali nabo tebatusobola Shira wali we bagenze n'agamba ate kati bano banneeyambudde bweyambuzi n'avaawo ekikonde kyaweddeko ng'atudde mu bifo nga 12 ebikonde era bw'anyumya ebyabadde mu bikonde mutya kubanga yatudde obufoofofo Shira nono ngako kayimiridde mu kifo kimu n'abaniga nga tebavaawo naye ye kenyini yeemazeeko emirembe andi kuba kuvoola ze nasanga omulenzi omu ku gundi gye bazanyira omupiira eno ensambya ku Yes Center yanzivoola
anange ine gari yange ni yafukamira netonde nga kukyalabye yafukamira ona netonde n'abaana bengamba ne bagamba bannaye balina ebintu ebimu kati nze ndaba n'eggaali eziriwo zakkakkana twali bana balina ggaali twalinange abantu balina babi kati nze nakulira bwayise mu Katoogo twali kyesirabye nalwako kwa Zebula abo Kigobero mumanyi akola ku Bukedde mumanyi bino byakera ku makya n'ayogera bwe SP simanyi biki byagenda agamba abaana ba 13 masajja awo mukendeeze enyumba akera gisiba bulungi n'agirookinga yasanga buli kimu bakigudde bulungi nga bwe bandikigudde buli kimu ne bakiteeka ebweru ne bamugamba toddamu n'otwasamira nga tebamupye naye ng'ate alina obuzibu bw'okusitula ebintu abize buugi kati abo abaana benjogerako ani wano ku nsi nze nganze nina eŋŋombo yange eŋŋamba nze poliisi ennoonya n'eŋŋomi etannoonyeza nsegedde bulungi okimanyi lwaki omuyaaye yakyasinza obba n'obudde ng'omanyi nti owa poliisi asobola okuba nga agenda wali ku lawundi wali ne bamugwira esi bamugamba sooka ogye wali gundi etu naye nga jannoonya gwe kati puroguramu neefa naga nja kumunoonya enkya nomye bw'aba akedde ku makya kukunoonya ate owa poliisi bakukwata ne bakugamba tumaze nno omwezi mulama nga tukunoonya omuyetaweza mwezi akirowooza kati olweggulo aba naawe gayi gweta Taafu mumanyi Taafu Empire Taafu Empire akuze omusiraamu akiyita okutawakkala yatawakkala Taafa ewaffe mu Katoogo ebwayisi olugayi bamuyita Daani bino byebateeka emizindalo gino egya mukalakasa leediyo z'okukyalo Daani oyo yabeera ku leediyo ko nga voola buli omu ng'agenda avoola Taafa ng'ayogera ebintu bingi Taafa mubbi Taafa biki Taafa yakyaza okola leediyo banaye tukoze tutya okuba omwana oyo tukoze tutya seba naye Daani ng'amala pologulaamu ye yagigeranga 12 mpaka saa 6 ng'akola ng'obudde bungi ng'abeerako yekka leediyo yekka leediyo yakukyalo ebyokukyalo ebyo ebizindalo naye nga bw'obeera wano okiwulira bino ebikuba ennyo omuti guliko ebizindalo nga 6 sawundi egenda buli wamu abitunuza buli wamu egutunudde eno emakindi okyegera Daani agenda omaliza pulogulaamu yadde ewaka bamuweka okulya yasanga Taafa mu ddiiro tebwefukirafukira n'opamaawo yali ayingira mukazi we n'amugamba tulina nno omugenyi obwedda yagwetaaze dda naye nga sagala kukubira ssimu oli mu kukola namuga mugenyi nawe munesimanyi jange omulabe mukazi ayita mumanyi tamumanyi agenda okuyingira ng'ali bwogu namwe atuula bw'omanyi omuntu okuwa akatebe mu njuyo jamutule wano ng'omwana we ali awo mukazi wo naye atudde awo mu ddiiro n'amutunuulira ne beetunuulira n'ama n'agamba maama nkulabyeko munnaaye kaŋŋende ekyo Taafa kye yakola teyakuba famire ye mwana we teyakuba mukazi we talina kye yatwala kyenkugambye bali abaana kye baakola oli Kigobero naye Daani wayita wiikisi 2 n'agenda ku kyeyo neegoba ku kyalo n'agamba omuntu atayogedde kigambo na kimu guva omuntu we nalina ng'akyaddewo kyova olaba n'oli teyaddamu banyega kati so abayaayi balina obudde era bw'oba ovoola omuyaayi omanya nti anytime ajja kufuna so nga tumaliriza olutalo luno tugenda dukola tutya olwani olwa Shalom ne Deno ebigambo bye balangidde Deno nga bikambwe nnyo bayinza obba beemanyi nnyo tosobola kuvayo kulangira nga sikumanyi nsinzira okumanyira bwe nga sikumanyi alina ekirala asinze teyejjusa alina ekirala mulimu omuntu gusobola olwana nga tojja mmalako kati Deno peegi yo gy'olina tesobola kusinga ya Shalom ate Shalom aliko abasajja era abalina peegi oba balina gundi ez'amaanyi kati Deno kyayibujje mu kwani ku Shalom anti Deno agamba yasooka Shalom ku internet alina ki alina studio yako ebifaananyi toseka
amanyi mukama wange bagwe muganda wange mumusinze okumanyiza abantu ku basajja kati studio ekuba ebifaananyi ekwalekanira ne social media kati nze nina omudala kaliro ogw'emboga n'ennaanansi ekwalekanira ne comedy kati wali uli mulimu gwange personal twogera kiri ku internet ekyo ddeno eragwa mu kategori y'abasama and shower bakyali oba kale sigenda mutera mu sama and shower kati akitwale nti bye bano abaakona badde eno baakona bw'oba omusajja asobodde okwogerako akuwa maanyi kusituka naye tagenda mulekera biwoowoolo Shalom yanyiize anti wulirira Shalom agende no yasiikudde olutalo anti kyekugambye obwo bwana bunoonya nnyo mileage kati deno ali nothing mu industry ya social media era ne baba balowooza ku bantu kati 27 awadde bagundi bisente tebamulowoozaako deno tebalina kye bali era nakukatememu tolina kyogenda kukola ku Shalom tolina kyogenda mwongerako tolina kyogenda mutoolako Shalom agenda kukwongerako ate Shalom ayinza okutoolako kuba Shalom abantu gwe deno jalombulireyo abantu bameka gwe wali wadde amaanyi gwokimanyi nga tuze mu bya reality Shalom yafudde kasibwe kapo ekyakabi mu social media naye ate era Shalom wamulabye nga ate agamba ebirungi ate byavunye mu kapo bingi n'amuwa n'essimu anti wuliriza no kyoyogedde sikuwa Shalom kyeyakoze nkigambe bakiyita respect true Shalom teyawanye kazibwe kapo ng'omuntu amwongeddeko ku industry Shalom yayogedde kazibwe kapo nga omuntu amuweesezza ekitiibwa mu bakulu bagundi nga bona bakulu banne mu kazibwe kapo kazibwe kapo alina abantu be yayimbira essazi n'abamwagala bwe balaba Shalom baagala Shalom kyanga bwe banakola ng'okyaza Bobi Wine era Bobi Wine abakongeddeko audience ye olaba atudde awo naye ku social media abakazi b'ekapo baita balina social media ekyo kituufu kati nekisanga ate kazi b'ekapo musajja mwogezi ate mulimba be banaboogera nayogera statement nga ya bulimba neetunda osegedde wano mu Uganda tulina abasajja balinga babiri abakyasinza okulimba aba era bayogera statement mu bigambo 10 ojjamu eki asooka bamita kazi b'ekapo owokubiri bamita Sendi abo abasajja bali simanyi mu buvuga bwe bali batya era simanyi kyala nnyo oyingira famire yaabwe naye bayinza obba nga balina abaana bangi oba omuntu omulimba asobola okulimba omukazi n'atamuwadde n'ekikumi naye n'amuzaalamu omwana obadde balabi balungi kazi b'ekapo alina show ennaku z'omwezi 12 tugenda ku front page omwezi ogujja muzeeyi waffe muganda waffe tugende tumuwagire naffe tugenda bagita seba avuga mbadde manyi mbu seba awooma naye nga njagala ogamba deno bakabwe benjala okugamba njagala owetereze ogule empale ekutuuka tolina kyoyinza kukola ku Shalom wadde ajja kukuba akunywereko kyayi akulireko emmere buli kimu ogenda komekereza nga tokyalina wakwita otandike kulwana ate okomekereze ngaogenze mu eruzira amina